Omulungi okumira kwanda Rose Media ujinkwanizo na kolonkoze ni mujo najo tusake ngalo mkwana subscribing atuyanza nnyo bambi atata na bambi na subscribing tela ko ka comment ne ka like ne ko notification bell video berengo ziraba mu budde mawulire malungi okuva wa mama Flower Fullfigure General President Advisor onakula joga wade Mazalibwa ge banange yafunye ebirabo abantu abenjalo bamulezo bakanga munono mwabadde mu Pastor Bujingo ngoyo ye boss we yabadde ne mama Susan Makula ne bamuwa ebirabo ebya sente omanyi ye yagambye ntayagala bamuyira bizi era bannange yafunye sente abantu abenjalo mwabademu ne engineer Akram mwabademu alien skin mwabademu abantu abenjalo nga bamuweereza obubaka okumwagaliza Mazalibwa amalungi bannange yasanyuse era nga yatubulidde n'ekyama manyi gye buvuddeko yali eyo mu mikolo gya kyabazinga yasinkanira Zari ne Shakibu yagambye nti Shakibu omusajja ayimiridde kale mwabadde balowooza nti kalenzirenzi mulekerawo okukirowooza oli musajja yennyini kyo kitegeeza mbu Zari yalonda omusajja omulungi ate yenno mwana muwala Fifi the Queen ebintu ebimugendera bulungi oluvannyuma lw'okuvaayo na complaining oba ne yemulugunya oba nasaba amasomero ga stopping zino success card ezirimu ebimuli ne sente empitirivu kubanga kireetera abaana batabisobola okwennyamira naye bannanga abantu bavuddeyo ne bamwogerera kubanga baayisaawo awo obubaka ye ne MC Cuts kubanga baayisenganya ebigambo era mu kubyogera n'avaayo n'ayita MC Cuts omulambo ogutambula ng'abantu bwe bagamba kakati n'abantu abenjolo bagamba aveeyo yeetonde tayinza kuyita okuvuma oli ng'alaga mukwano eri omwana we naye nno bannange buli omu alina kyatesa ku nsonga eyo gwe mukwano ogamba otya success zino eza ssente ennyingi ennyo zisigalewo oba ziveewo mu comment section twegweko ate ye mwana mulenzi Calvin Kayanja avudde n'emulugunya ku basomesa abambala obubi oba balaga abaana baffe empisa embi n'agamba nti abaana baffe olumu bayonoonekera ku masomero eyo n'alaga nga yennyamira omusajja yabadde ayambadde akapale oba ak'omunda ng'ali mu kilasi y'abaana ekintu ekitali kirungi n'asaba amasomero oba abazadde tubeere so keen twegendereze eyo gye tutwala abaana baffe kankutere vidiyo nga bwe zigenze mukwano berengo ziraba mukama mulungi akunkumire beera bulungi bye wangala kama akongera amagezi akongere favor ongera obuwanguzi alwane n'abalwana naawe awakana abawakana naawe katonda akuwa ekisa ekisinga ku kye yakuwadde pati mwe mukola wa kino kye bayita Soul TV mwe mukola wa tukola ku Soul Media basida yange si amazzi oyo mukoka gomuyira abantu abalamufuka mu bucket abalamukola kinaka kwagala omusango mwanzo ofuyisa mu bucket akuyira mbu amazzi temunjira amazzi kunja siza masimu amasawa gagano ga bay usibalado Apple Watch ojonjire simu kwata iPhone 14 13 ojiyewo mu amazzi kwojomeka emara na bwayimirira bwati bwatunula lekesali yeko ebintu mifango ndede straight out London ya I command and king representing Fangon teyagenda gamba lwakuba just Amazalibwa nga tegedere eti struggle badde ndega nayenga oye. And some other parents were offended or felt bad because those parents batched to take far this time round. Let me tell you, you've not seen anything. Like fetwasomera masomero nga buli kimu gye kiri. But you as a parent who cannot afford that lifestyle, what do you have to provide to your kid? Explain to them that life is never a balanced thing. Tuine mikono etano, watu ine ngalo, like fingers, 15, nezo na tezenkana, that's life. Kati mama, nabaleetera abaana baabwe mamotoka agebbeyi bafune bagateeka eri ku stage bajenga batambuza bigere okubaleta. Are you also going to stop them from giving their kids snacks at school as a bay? Nana baba wama, tababa wa conflicts, baba wa witabitsi, ne baba wa daddies, ne baba wa each and everything. Gwenga mama waku wadde kadomo laka juice ni 15. Should they die? Should they stop giving their kids that? Should those kids go ebyokulya babirire mu staff from gabana tebabalaba? Yeah, we were traumatized, and I feel for MC Cuts, really. I feel for him because if I were the one, let me tell you, there is a lot I didn't get. But at the end of the day, I didn't feel so bad because I could not get, because I could understand the situation of my parents. They could not afford then.
But if I get the opportunity okuwerera omwana wange, I'll make sure I give my kid the best there is. The only thing you're supposed to do as a parent is try to teach them how to work with the situation. Let them befriend the rich. That is all. Period. Omumpi wakoma wakwata. Omwavu talunda mbwa. Omunafu tagwa ddalu. Bw'oba wasuze enjala waliyo akutte emmere okugitwala ku kasasiro. Enjoka eziruma munno tezikulobera kwebaka. Sinze nakugamba okubeera omwavu. Ebigambo ebyo tebikudaala. Ebigambo ebyo ge mazima. Buli muzadde yenna waddembe okukolera omwana w'ekyo kyawulira ekimusanyusa ku lulwe kuba ssente ziba zize. Era naawe omuzadde alaba nti nno okubeera nga omwana wa munno bamukoledde ekyakabi igwe kikunyize ku mutima kubanga omwana owuwo oba abaana ababo oba abaana abalala tebasobola kukibakolera, eyo nnaku yaabwe. Era bazadde baabali abaana si be babeera babba ssente z'abano abazadde b'abaana abaavu. Buli muzadde akola ekyo kyasuubira ekijja mu maanyi ge. Fifi the Queen, abaana bo buli wiikendi obadde ng'oli Uganda obatwala ne bali ekyennyanja. Lwaki obadde tofunamu mutima gwa kintu kiramu nga kati gw'olina n'okwata ssente ezo z'obadde oteeka mu baana bo kulya ebyennyanja ku buli wiikendi n'ozitwalira abaana abanaku abatalina na kye balya? Basinze mba nabba ssente za taata we, mba nakozesa mutwe gwange n'amaanyi gange. Kakati gwe lwaki oyagala oŋŋambe Fifi nti mu kifo ky'okugulira abaana bange ice cream oyagala nsavinga ssente ezo nziweereza abanaku e Uganda? Abanaku abo bazadde baabwe beebaka paka ssaawa 4, nze nzikuka 10 ez'ekiro ez'okumakya, bo beebaka paka ssaawa 4. Inze neerekereze nkolerere bali abanaku. Oli serious? Twalaba ennaku ezo alien skin ne banne baakwatayo musikati ne bamukasuka okumujja ku stage humiliation nga musikati anoonye ekintu kimu, ssente kulabirira baana be. Kakati g'omuwoleza ofunye ssente nti ate abaana tobawa bimuli bajja kwonoona. Omwana ayonooneka era abeera wa kwonooneka. Era abaana b'abaavu, omuntu omwavu yabeera n'entondo nga Fifi the Queen kati saa zino zaawulira kuwani kuwe musikati. Omuntu omwavu abeera mutemu, omuntu omwavu abeera mulogo, omuntu omwavu abeera n'akasajja ku mutima. Buli kika kya mpisa mbi kibeera ku ye. Ye bw'alaba munne ng'akoze ekyakabi alabira ddala ng'omuntu ejaasi. Kale senge emmotoka eyo nze mbadde njirina. Eyo y'ensi. So Fifi the Queen weetereze musikati kimweka n'omukuza mu nkuza gy'oyagala, obuseegu n'empisa embi n'abijja ku ssomero. Tunuulira akavidiyo ako. Oyo muvubuka ali mu andaweya n'abalala abakoze ebikyafu ebisinga ebyo naye ng'ali mu ssomero. Bano beedimansita n'amasomero agendayo okukuza abaana mu mpisa mu kifaananyi ekituufu, mu bw'obwembeefu, mu kitiibwa baabivaako. Kyova olaba nti ebisiyaga na buli muze mubi gwonna gusubuka mu masomero. Abaana b'abendi abato oli ali mu andaweya, bano abayaga, abaseegu, abasiiwuufu b'empisa kati bagenda mu baana b'abendi olw'okuba edimansita basobola omuwaayo 15,000, asobola omuwaayo 1,000, bo bafa ku kimu kyokka kya ssente. Tatunuulira kifaananyi ki mwana wo kye bamuwa, kifaananyi kye bamusiiga, kiki ekyo kye bamumentalingamu. Osobola okukikkiriza nti abo baana ba bebi, osobola okukikkiriza nti abo baana ba nassale, naye omuvubuka ali mu andaweya ye ali mu komedi we mu ssomero gye bagenza okusoma empisa. Kati batwala kamera maana b'abendi mu masomero
n'olaba abaseegu n'olaba abasiyazi n'olaba abasiiwuufu b'empisa nga bali mu baana b'abendi mwe bakolera content ddala amasomero gakyali ku agenda